This is from Pantilla in the day, Kansuubire nti ka weekend kabatwala bulungi abagalwa balungi abampuliriza kawakadde kagulire lyaffe era nga mba ntuseeho kubanga ate nkuweereza nga bulijjo abeera PJ the news anchor. Yes, ku lw'okusaba kw'abangi nzize okuba nga ate munange nyanukula ku comments zammwe. Waliwo abasaba omuntu omu okuva mu Aromatic Entertainment ne bangamba nti munange mutuleetereko ebikola ki ebimukwatako twongere okuba nga ate tubimanya ngenda kuba nga ate mbasoosotolera omuntu oyo gwe mwansaba mwogere okuba nga ate mukola ki mumutegeera naye nga sinaba kuba nga twalayo muzikirize mbebazeeko gye mutusizaako engalo olunaku olwalero ate ng'era ngenda kusooka kubanga mbatuusaako amawulire gaffe amatonotono okuva mu baserebu baffe abageze maaso okubanga ate bakikwasaganya olunaku olwalero ate oluvannyuma tugende mu biography y'omuntu waffe. Yes, amawulire agaliwo gagamba nti Nimrod n'akabinja ke okwali omukulu amanyiddwa nga Maddox Sematimba n'abalala awo aba Galaxy FM abawerako ddala baali bakwatibwa era nga baali batwalibwa mu kkomera ekitalya olunaku olwalero babateeredde ku kakalu wabula nga ate kigambibwa nti bageze maaso okubanga bateekako ekibonerezo ekyokubanga bakola community work era nga bategeezezza nti bajja kukola okutuusa ennaku z'omwezi nga 22 zijja kubeera lwa bbalaza lubajja okubanga bakomya emirimu egyo. Batutegeezezza nti buli lunaku bajja kubanga bakolayo essaawa 3 ekitegeeza nti leero baba bakoze essaawa 3 n'enkya bajja kukola essaawa 3 naye ku Mande bakole ki bakoleyo essaawa 3 ekibonerezo kibe nga kikola kikiggwayo naye nga kinajjukira nti bano ekyabakwasa nsonga za kafyu. Batugamba nti omukulu DJ Nimrod omulevu akoze ki bagusazeeko nga bakola Mutwe banubianli ensonga ezibeera ekitalya muzitegeera ddala bulungi naye nga mukulikeyo ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Bruno K. Yes, twamulabye n'omukulu amanyiddwa nga Oscar era nga Oscar oyo yali muyimbi w'amaanyi wano mu music industry wabula nga ate teyayimba nga yekka nedda alina akakoske yalimu nga baali basatu nga olaba ba B2C Soldiers era nga kabinja kabwako bakayitanga Big Time. Mwalimu omukulu yali amanyiddwa nga Ray Signature eyakuyimbira Kasenyanku, omukulu amanyiddwa nga Lali Chari eyakuyimbira Babandule nono mwennyini bali basatu wabula nga oluyimba olwasinga batunda lwe luyimba lwa Sweet Bible nyiriraga Apple. Simanyi kuyimba naye nga oluyimba lwero ndowooza okoze ki olutegedde. Kakati omwami ono yalabiddwako ng'embeera yembi omukulu amanyiddwa nga Bruno K nga bwe yakikola ku baana balenzi bamuwunya boys bwe yavudde bw'ati nagenda maaso okubanga ate amunoonya n'amugja eyo gye yamugje oluvannyuma nagenda maaso okubanga ate amutwala mu ddwaliro olw'ensonga nti ono omukulu n'ebigere mwana tubyabadde bivunze era nga bakugamba nti amaze emyaka egiwera nga atunda scrap okusobola okufuna kyazza eri omumwa wabula nga omukulu agamba nti ekyagenda mu maaso okuba nga kisaanyawo ekibiina kyabwe zaali nsonga za nsimbi baalinga bakola naye nga bakaayana nnyo tugabanye tutya ekiwejjewejje ekibiina nekikola ki nekigenda mu maaso okuba nga ate kiyiika. Yes, wabula nga atera abamuli okumpi babadde bamumanyi abasinga okumutegeera bagamba nti n'embeera y'okwongera okusiraana bealimuko omukono gw'eddogo mbu okusinziira kubanga mbu bakikakasa bulungi nti omwami ono takozesa kayaga. Oluvannyuma lw'okugenda mu maaso okubanga ate atandika kaweefuba n'okugjayo omwami ono yagenze maaso okubanga awanjagaka ku social media nga yeegayira omukulu amanyiddwa nga Palaso nti munnange akasente twakalabye wasonze mu challenge ya Davido naye tuweeko ku kasente. Palaso naye teyabadde mbi n'agenda maaso okubanga ate akola ki abaweerezaayo akakadde era ng'omukulu ono amanyiddwa nga Oscar yasiimye nnyo yasiimidde ddala. Mwana wange Palaso naye nzannyo bwembi bw'ompadde bakakadde akamu ako Palaso onyongeddemu n'amaanyi kubanga era kati ndi mu ddwaliro bampadde kitanda era mukama kuwa omukisa. Thank you very much. Mpozi nekirala bonna abalina obuyambi bonna bulala bambi bwendi wano simanyi bambaawo ddine nga wendi abagenda okunseninga ku ssente enamba yino eri 07 04 1 4 7 4 0 4 enamba eyo yazanyo mwana na Palaso. Thank you. Labanga ne mu biroto bankuza bulungi sikwana no nayo suse jagala nkulage ku mutima gwange bamisembera gwe woyise woti nonkuba kawowo kati omutwe gwetolola katoloze mama kulya kawowo akalungi.
omukulu ye Palaso ensimbi eza challenge teyasobodde kubanga ate aziweza nga bwe yayagadde naye yali yasaba obukadde 10 nga Davido bwe yali yasaba lwakubono yasaba bwa Uganda oli yasaba bwa Naira naye nga ku bukadde bwe 10 yafunyeko obukadde 5 n'emitwalo 2 awono we yasinzidde n'agamba nti sente zino ngenda kubanga ate nzizza mu bawagizi bange era n'akola tweet n'agamba nti anasooka okukola bw'ati ate munayigwenyera okubanga akasente kano nkola ki nkawa wabula nga kyesinaba kutegeera oba yakagabye dda oba tannaba kubanga yo tweet abaana bagenze maso dda okubanga ate budgetanirawo kitegeera teyasobodde kubanga atuukiriza kiruubirirwa kye so nga ate bo abantu bavuddeyo n'omukulu amanyiddwa nga Bruno K mwennyini ng'agamba nti wane Uganda serebu yekka asobola okukuba challenge y'omukulu oyo Davido esente ezo z'abasabye n'azifuna ali omu bw'ati ali Bobi Wine yekka ate okudda ku mukyala amanyiddwa nga Zahara Toto agaliwo gagamba nti ono agenda kubanga ate akwasaganyayo ko program empyawo ku NBS television si mpya ngadde kuba emaze emyaka nga 5 nga bagenda maso kubanga ate bagikwasaganya naye nga program eno ebadde terinaako muntu agenda maso kubanga ate agihostinga ye program emanyiddwa nga lunch time request fena tugimanyi bulungi ebeera waawo kusaawa 7 ku NBS okuvira ddala manda okutukira ddala ku Rock5 emaze emyaka 5 naye nga bo bakusaba tulabusaba tuzi muziki tomanya nawajje guva gwenogera maso kubanga ate osindika ka message munkubire kano kosaba ke bakola ki ke bakuba kakati bakugamba nti okutandika ne balaza nga 22 omukyalo namanyiddwa nga Zahara Toto gojjo kubanga ate osaba engulikeyo kinajikira nti omukyalo no abadde akola ku program emanyiddwa nga Anikati kalakata sabula twala tugende okuva ku balaza okutukira ddalawo ku Rock5 omukulu amanyiddwa nga Kaize abadde nga amweyungako omukyala Natalia Ozoe naye yabadde amweyungangako naye nafuna program endala wali omukyala amanyiddwa nga Lucia naye abadde kaawo kakati no munange wenjogera essaawa eno kigambibwa nti oluvannyuma lwa UCC okwongezaayo essaawa program zeyina okubanga ate etandika bagenda maaso okubanga ate munange basala abalabi ne bakendera ddala bitundu nga 8 ku 10 kakati kwe kusala babeere nga ate batetenkanya mu ngeri emu oba endala ate okudda ku mukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleon omukulu nagenze maaso okubanga ate asiima abantu okuva mu ggwanga erya Kenya era ng'agamba nti abantu abo bamulaze omuhabbatina bamulaze ekipenzi kyonna bannayuganda ate mwe kyemutakoze eki kyemutamulaze omusajja mukuge amagye amavundu wano gye buvuddeko oluvannyuma lw'okufuna emmotoka naye agenze maaso okubanga ate munange oluvannyuma lw'okuperforming eyo akaabirayo ng'abeebaza nti bebale kumulaga mukwano agamba bamukkiririzaamu bamuyimusizza okuviira ddala music iwe we yatandikirawo mu ggwanga erya Kenya ye bw'agamba nti we yatandikira okuyimbira mu Kenya yetasaana kwegulira wadde suwaani ey'emmere naye abantu abo bebagenze maaso okubanga ate bamufuula kyali olunaku olwaleero kinajjukira nti omukulu yagenda maaso okubanga ate atandika okuyimba mu myaka gya 19 era nga kigambibwa nti yakolako n'aba Ogapa DJ record label mu ggwanga erya Kenya era ng'eyo gye yatandikira era kigambira nti akayimba kaakasooka baali bakayita Bageya byonna olugendo lwe mu bufunze lwatandikira Kenya y'ensonga lwaki agenze maaso okubanga ate asiima abantu abo olw'ekihabbatina kye bagenze maaso okubanga ate bamulaga okuviira ddala mu gyo 9 okutuusa kati mu kyasa kya 2 okudda ku mukulu amanyiddwa nga Roger Mugisha yasa olunaku olw'eggulo olwabadde lunaku lw'abasajja Men's Day bikoze bitya naye mukyala we gwe yakuba embaga gye buvuddeko yageze maaso okubanga ate awandiika bu message abuli bwennyini obuwa omuwalire ku Facebook awatali wadde okwesikamu munange ng'amucelebratinga ng'era amusiima okitegeera n'agamba nti ono mwannyina mukwano gwe boyfriend husband byonna abiri okitegeera era n'amwebaza okuba nti munange yamulaga Katonda namwebaza okumufaako okumusomesa ebintu ebyenjawulo okumwagala byonna n'agamba nti yebaza Mukama Katonda okuba nti yamuzuula mu bulamu obw'ensi eno era ali proud of him amwenyumirizaamu namwagaliza olunaku lw'abaami olulungi gwe bbaawo wamugambyeyo kaki ate okudda ku mukyala amanyiddwa nga Cinderella Baby olunaku olwaleero bagenze maaso okubanga ate bamukuba mu surprise ya bridal shower jjukira nti omukyala ono yagenda maaso okubanga ate yakola okwanjulaawo okukyalaawo omukolo gw'okukyala n'agenda maaso okubanga ate ayanjulayo omwami ono mu bazadde be mu mwaka gwa 2020 andowooza omwezi oba gwalinga gwakumekaawo gwali gwa May yes ne bagenda maaso okubanga ate bakikwasaganya kakati no embaga egenda maaso okubanga ate eteekebwa buli kimu kigenda kitambula mpola wabula nga ate naye bakimusuddeko busuuzi ebadde surprise mawuuno era ng'agamba nti bano bamuyise nga bamugamba nti agenda mu business meeting wabula nga kyatuuseeko takitegedde naye agenza okusanga abantu bamusurprisinga boom wabula nga ba family members be
bagenze maaso kubanga bababuuza lwaki tebakikoledde wamu neki ne baby shower nayo ne bamukolerayo akabaga kaayo ne bagamba nti nedda ffe twagoba ebya baby shower olw'ensonga nti omwo mugiramu abantu ab'emitima emibi abataagaliza abantu so nno munnange oyinza okwesanga ng'omwana oyo atannazaalibwa bagenze maaso kubanga tebamukola ki bamukola ekikyamu abantu bangi nnyo balina enzikiriza eyo era nga baby shower tebatera kuzaagala yasa wabula ng'ate omu ku basisita be agenze maaso kubanga amusiima n'agamba nti Sindi agenze maaso kubanga aswaza abantu bangi abagamba nti baserebu tebakola ki tebafumbirwa naye munnange kakati ye kyagenze maaso kubanga ate akola asetinze good example era n'agamba nti agenda kubanga atwala omwami we mu kkanisa bw'ati abere ng'ate awadde mama waffe ki ekirabo ekikyasinza okuba ekirungi kyekitiibwa ekyo ekyokuba nti munnange akoze obufumbo buli bwennyini obutukuvu kati mwagaliza obufumbo bulungi kati mwagaliza okusimulukuka okulungi the king herself. Bannayuganda bamaze ebbanga ddene nga beerumaluma ani asinga simanya Uganda East Africa byonna twala tugende nga bakompeyalinga omukulu amanyiddwa nga Bebe Cool, Dr. Jose Chameleon, Bobi Wine ne bafuluma mu kaawo ne bagenda mu Tanzania ne baleeta Diamond Platnumz naye ne bamuteekamu kwegamba ne bagenda maaso okubanga ate munaga ekintu bakikola kiba kitabukiramu abamu n'okubetinga babetinga ensimbi zaabwe ne bazirya abamu ne beekubira neyo ebikonde gye tutali kakati noyo omukulu amanyiddwa nga Eric Omonda ng'ono munnakatemba wamanya wali mu ggwanga erya Kenya yalabikiddeko ku TV emanyiddwa nga Citizen n'agamba nti nze sigenda kukaayana nammwe mu entertainment industry eya East Africa tulimu abantu babiri fekka abagenda maaso kubanga ate tukola erinnya abasigadde simanyi okitegeera tuli aba omu babiri ngera yenze omukulu kabaka wa comedy yes Eric Omonde n'omukulu omanyiddwa nga Diamond Platnumz akakati mwe bemugenda maaso kubanga ate mukayanirako bonna tekuli wadde nogu gwe yagenze maaso kubanga ate amenyako okitegeera Bebe Cool, Bobi Wine omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleon ne bonna teyakoze ekite yabakonyeeko yagambye nti abeetika industry bali babiri bokka mu katemba yakwata ki bendera so nga ate mu music Diamond Platinum yakwata bendera mu East Africa asengayo omukyala amanyiddwa nga Momo 19 omukyalo no amaze ebbanga ddene nga talabikako ku social media yatandikirizawo mpolo nakoleggulo n'akafecce kakati olunaku olwalero agenze maaso kubanga ate atekayo kawo kutufaananyitwa munnange ng'ali mu biseera bye eby'eddembe era n'agenda maaso kubanga ate atekako caption egamba nti ambitious and hardworking that's me okitegeera nze mukyala alina ebiruubirirwa ate akola ennyo kakati ne ba social media in-laws abamu ne balabikako nga munnange bagenda maaso okubanga bamukulisaayo munnange mami wali wabula kulikayo gy'obulidde abamwagala okukamala so nga ate abalala bagenze maaso muteeka ku kikaliriro ne bamugamba nti proud nakyeyombekedde kulikayo ne bamugamba comments munnange ate Dax Katero omulesewa katusuubire nti mukyali naye tebyaggwa ne bamubuuza ebibuuzo bingi ba social media in-laws nga bokola ki bw'obategeera abamu bamugambye nti entunula gy'ataddeko y'abantu bali singo ne bamugamba kale singa asigalayo eri nti luli yali alabika bulala ate kati alabika bulala kwegamba bingi bagenze maaso kubanga ate bateekaawo mu comment section naye nga kyonna kyekiri nze ndi musanyufu okubanga ate nziramu okulabako kasisi yasa olunaku olwalero omwana mulenzi amanyiddwa nga Levi Boy UG agamba nti ayagaliza Hanifa namusoke amazaalibwa amalungi ennyennyini ddala yasi katukwagaliza amazaalibwa amalungi baby girl munnange mukulu we bali kubanga ate ogoberera Phiphie ebbanga lyonna we bali comments nziraba Levi Boy UG yasa ate saawa eno waliwo agenda maaso okubanga alanga omwana amanyiddwa nga Hanifa nanfuka yasera kigambibwa nti ono yabulidde Kajjansi Bambi eyabuza okumala ewiiki nambirira kigambibwa nti kitaawe ekibirige Muhammad era nga kigambibwa nti omwana ono bamunoonya tebamukubangako kyamulubaale so nno gwe wenna amumanyiko omwana owabuwala oyo ng'olina gye wamulabyeko Bambi genda maaso bere nga ate okola ki otunoonyaako waneeno okufifigira news anka ku nnamba eyayita ku screen nja kubanga ate nkuwa ennamba y'abakadde be munnange beeraliikirivu bya nsuso. Bano beba Biva Organic and Natural Health Products abakulemberwamu Dr. Senjabe Richard Kafulumu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga yeeyambisa obutonde omuli emiddo emmere n'ebibala olina ebizimba ku nnabaana tozaala infections omuli UTI candida okusiibwa discharge naawe yeetaaga okuboostinga immune system yo ate gwe omwami atamalako mu nsonga za kisenge bakuleetedde ka wake up call basangibwa wali ku Rubaga Road opposite Hotel Sojavaro ku Access Building ate nga bakola okuva ku Balaza okutuukira ddala ku Sunday gwabetaaze bakubire oba baweereze message ku WhatsApp ku namba y'essimu 07526 24 07526 beba Biva Organic and Natural Health Products okukuvumula endwadde ez'enjawulo.
mwenye kabaka nga bw'omulaba mu boxi yoyo DJ Farouk ebyuma birina byennyini ebiri ku mulembe bwegenda mu maaso obere nga ate omwekwata enamba ye yok screen ajja kuba nga ate munange akokolera ekintu eky'omulembe ddala ku mukolo gwo tujja kuba nga ate akuswaza nga wena kusuubiza ne nkugamba nti nina gwe nkuleetedde okuva mu Aromatic Entertainment okusinziira ku bibuuzo by'abangi ngenda kuba nga ate munange nzikakkanyamu ku ddoboozi katono mbere nga nkusosootolera omukulu ono ate oluvannyuma tubeere nga tukigala olunaku olwaleero. Yes, nzikiriza mbere nga ate nkwanjulira production manager wa Aromatic Entertainment wamone Trust Films. Gwe nkuleetedde si mulala ye mukulu amanyiddwa nga ahimbisibwe Rogers ag'obuzaale era ng'ono muzannyi wa sinema mu Aromatic Entertainment tumulabye mu sinema eziwererako ddala. Bangi kumwe mugenze maaso kubanga ate munyumirwa character ye era nga bangi kumwe mubadde nga mwebuza ebibuuzo yani biki ebimukwatako njagala kumutegeera kakati no bengera kubanga ate nkuwa omwana ow'obulenzi ono mwana muto gw'olaba oyo yizo kulowooza muntu mukulu alinga Abe nabagamba Abe alina emyaka 2 mugumu yasibabula nga ate ono ye alina emyaka 26 agamba nti azaalibwa mu district eya Ibanda wabula nga ate taata gwe baali bayita Bagaba yava mu bulamu bw'ensi eno ate nga yasigala ne maama maama yamanyiddwa nga alinaitwe Justin mwami Munyankole maama Munyankole typical ne taata Munyankole typical ya agamba nti mu famire babazaala abaana 4 wabula nga ate ye mukulu mulimu abaana abobuwala 2 so nga ate ab'obulenzi nabo bali 2 agamba nti yasomerako ku nursery emanyiddwa nga child care nursery school wandiba obiwe oba ojiwe so nga ate yagendako ku primary erimanyiddwa nga Wabigalo gattako ne Silver Spoon primary school erisangibwa Ekibuli agamba nti yasomerako ku secondary emanyiddwa nga Bebiasa Beneza so nga ate yasoma n'afuna degree mu journalism oba mu byamawulire yasa wali eri Konkoma University okutikira yatandika okubanga ate afefeta kye bayita emirimu agamba nti yakolako ne Subi FM era ne Abani TV nayo yakolako nayo nga akwasaganya nabyo nsonga za mawulire naye nga ate akabanga kali kagere ddala nga bokiwulira wabula ate agamba oluvannyuma yagenda maaso kubanga yegatta ku company publishing obutabo emanyiddwa nga Fountain Publishers ate nga eyo yakolayo nga marketeer wabula nga agamba nti oluvannyuma lw'okubabeeramu n'afuna obumanyirivu obuwererako ddala yagenda maaso kubanga ate atandikawo ekintu ekikye ku bubwe era nga alina company eyiye gye yagulawo omwaka guno gwennyini emanyiddwa nga Dealand Services Uganda Limited Distributing Company yasenga eno ekola ebya transportation supplying ebintu ebyenjawulo ekola n'ebya tours and travel gwe wenna abeetaaza okubanga ate munange obawagirako ngena maaso obere nga ate munange owagirako ku bantu baffe batutumuke munange kubanga batusanyisa gena maaso obere nga ate okopa bukopi enamba yeyo ku screen ngenda kubanga ate njikusomera bulungi wengenda okubanga njifundikirira yasa ojja kubanga ogikwasaganya osobola okubanga ate munange omuwa ku business omuntu ono aberenga munange naye asanyukako obolyawa agamba nti ya joining Aromatic Entertainment mu mwaka gwa 2016 kubanga okuzanya kye kintu kye kyasinga okubanga ate ayagala era nga bwakikola abeera mukakamu okukamala nga bokiwulira omukulu ono azanye mu businema obuwera obwa Aromatic Entertainment wabula nga agamba nti sinema gye yazanya muli naawulira nga ddala agyewulira ye sinema emanyiddwa nga Entununsi we yakuzanyiranga CID officer abagira bandowooza mwamulaba bulungi nyonyi ddala agamba nti eyo yamala okugizanya naye n'agamba nti wabula nange nkola kye nzanya so nga ate agamba nti character yasinga okumunyumira yeyo character ey'omu firimu emanyiddwa nga Kebisebuka mwenna abazze bakagoberera mumutegeera bulungi nyonyi ddala agamba nti eyo ye sinema ye yasinga okuba nga ate akola kye emunyumira omwami ono yazanya mu sinema emanyiddwa nga Ntabadde yali munyonyini ddala Munawolovu yalimu ekyekango mwali nnyonyini ddala ate gwa akisuba gena maaso obere nga ate omulaba abangi kumwe balaba mu comment section nga mwolesa obukambwe mugamba omwami abadde kyono Mukebisebuka nga atabukira muganda we Mandela naye nga gye kinaggwera mujja kuba nga ate mukola ki mwongera okukitegeera wabula nga omukulu n'agamba nti alisingo talina agamba ate nga ne ba ex-be bonna bakola ki bafa mufunze talinaayo mukyala embeera bwetyo bweri empewo ekola ki emufuira wabweru naye sigambye nti mugende mutawaanye omanyi ba social media in-laws temuba bangu byebyo ebitonotono byasobodde okuba nga ate nkuleeterayo ku mukulu oyo amanyiddwa nga ahimbisibwe Rogers yes muzannyi wa sinema gwonoosaba nja kugenda mpolampola ntetenkanye mbere nga ate mufeffeta mukuleetere nkikola olw'ensonga nti njagala tugende mu maaso kubanga tutumbula industry eyaffe eya wano
tutijjisa nnyo aba Nigeria ate nga kibakola naffe tusobola okubanga ate tukikola. So mugende mu maaso okubanga mukola ki mukoonako ku bantu bano mpola mpola balina social media platforms ku TikTok gye bali bayitirivu ddala naye temba following mugende mu maaso mbere nga temba following mbawe following mndooza mulaba Davido kye yakoze abaana ekintu bakikwasaganya balina omukwano guli gwennyine mu bantu baabwe ate nga mwana tunabo bagenda mu maaso okubanga babakolera ekintu ku level eya waggulu ddala. So obuwagizi bulina kuva mu mmwe tebulina kuva walala wonna bwe nti bwensobodde okubanga ate mbakwasaganya naye nga nnyongera okubategeeza nti tulina series eya Neighbours wali eri ku Neighbor channel bagiyita Neighbours mujja kubanga ate munange mugenda mu maaso mbere nga mukola ki musubscribinga mugirabe mubirabire ddala nga bwe mulaba aba Aromatic Entertainment mugende mu maaso n'okubanga mulaba series zino endala zibaamu okuyiga zibaamu okunyumirwa. Bwe nti wengera okubanga ate mbasiibula mu kiro ekyalero mbagalize okusula obulungi nsaba oyo atakuumira mpeera abankuumire kyonna kyotategedde genda mu maaso mbere nga ate okibuuza nja kubanga nkwanukula musula bulungi mbagala nnyo mweraba.